Kazabubina ekigambo kifuuse ekigambo abaka ba parliament no bawagidde minister ombezo ebyobulamuzi Godfrey Kiwanda Subi era yakabirwa n'agira n'atulagako enkoko yagikutte mu mwa obedda nga tebanana kuyingira wali mwe bateeseza nga ye gyali nga abasajja bamugumya guma kino ogenda kano kabukumanya tasumbuusa munange okakana nga abasinga bagamba ate tukiinaako buzibu twayiseewo ffe ffe batiimu Kiwanda bakazongedde ebbugumu abayisirayiri bibiri baabano bazze kolaki kulambula Uganda ati bulijjo tebanayogera mpaka za bubiina bulijjo bajja ndowooza olabe tukuwangudde munnaffe lwazogeddeko baabano batandise kuyiika bayise kati tubasolooze bazze kulambula bagala ndoza kufuuka ba investor wewe bajja okulambula sites kabuzi nazo site ate bulijjo tebanazogerako bulijjo bajateekateeka wano abamu obedda bakayana lwaki ongamba nti siina kankulagemu nankabirwa n'atulagamu nga wakakwali simonje siwambwa okusinziira ku ye bebagamba nti naye ate omuganda awano bw'aba ne waka bw'ati oyinza omunyomba bebagamba nti waka tumusuubira mu baana bava eri abanywa mata naye olaba nga bebagamba nti mpaka za bubina n'ebigodo bifuuka obubina abange enteekateeka ejja abakulu mu poliisi bonna bagenda kukeberebwa mitwe obwongo kikwa olaba oba balalu oba balamu enkola y'emirimu gyabwe abasinga beeyisa nga bazonto ekituufu babakebere kyesimanyi banalese enteekateeka agenda kukeberebwa yani ate gwe oba mupoliisi bw'ogamba nti nno nze nkulira goonya ate gwe oba ki sigeza naye agenda kukebere Star Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo namagezi ategeere omusiu asiwagenda mwendo kwelesa wemwe y'okumaca bagina action pack binsangana zizo juwulira tugipakinga nayo nowulya packaging yeyo Baby wankwata nnyo nkuboko singo nkomboti era wanyweza nnyo mbanga ntamidde nkomboti omukomboti mbanga ntamidde nkomboti omukomboti mbanga ntamidde nkomboti lero luno mwabogera mu bimirenge ekimera mu nnimiro nze nange kanfukirire ye gwambulere ngumyange nkube bindabindambire gye tuyitira ne kibaluma abamu badde mabukule gw'emisiyugi muno mu Kampala moloto mpakalira tambudde wano tewali kale terya kukira towetaaga sula mu bbaala kalera sibula gye nkutwala gye kikwera nze mpanga tegwe nkokosera yosodde enjala simonoko toli donasi onsobera wemba naawe beeranga kulisimasi oli mboko chasi abalala bamme chansi zinabodiko nabodi paka kini aya basi Baby wankwata nnyo nkuboko singo nkomboti era wanyweza nnyo mbanga ntamidde nkomboti omukomboti mbanga ntamidde nkomboti omukomboti mbanga ntamidde nkomboti sikadogo sikabutwa sikapokopoko kabogere kabaseke byaffe bibakwatako gwenno mukomboti kale naye nze wansuuka komplaninza bingi mu bwongo ningaddemoko ndiwampisa mbinkona bakwatako mbabukira mbabojjabojja ne mbagasekoko nze muko bakadde bogenda obagambeko ntinoda agent akulukuta anatero kuno nako ntambule mpolampola nkutwale ku kaduti tutambule mu boozi bwe mu dress nze mu suuti kumba bwoti samba bwoti one baby you're so sweet Baby wankwata nnyo nkuboko singo nkomboti era wanyweza nnyo mbanga ntamidde nkomboti omukomboti mbanga ntamidde nkomboti omukomboti mbanga ntamidde nkomboti yo ngati chakankusomese biye kigo gifune okuguke nkutendeke ne wamwate nkunone teri byalulwala ate tolifuna bufune kyokka nawe labe ninyono njogeze binene labayo wanjerake na kumwana gwe kakolerere sifayo banjiyenduyo kugambye wanjerake na kumwana gwe nasesediro ndi mufumbo mbawulusiriyo balabula bana baloba tebasala wano mumaka gano nga twigiriza tetuli luno kumba bwoti samba bwoti baby you're so sweet Baby wankwata nnyo nkuboko singo nkomboti era wanyweza nnyo mbanga ntamidde nkomboti
omukomboti obanga tabidde omukomboti omukomboti obanga tabidde omukomboti baby wankwata nnyo nkuba okusinga omukomboti era wanyweza nnyo mbanga tamidde omukomboti omukomboti obanga agent akayimba keba kaita omukomboti tubuzali kikazizo kati 5 kwele sambo zemeyo kumachemu nafe sule waguma agenda kujana amawulire arefe tugentumule mune mtini red pesole twale tumuze mtukomeo nga tungine mulungo jagama na echi chechi gena maso omutwalo abirwanisa okunetemero wa presidenti Jamia Opeto the future president Hello Simevanga mwafwa kumaidembeta Valentine ya lero nakulu abagalana mami wange Valentine wange nakulu alero Are you sure? My mom is going to be my Valentine Era mweza da akamuli nengateka ku simu ye yadda ngambe bukyo toyinga kumpeza akamuli ka mitwala 3 na nziriza ka 25 Oh, wonderful. Come on, my baby. Yeah, wonderful. Ngongo what? Yeah, man. We are on the destination. Thank you very much. Kati abasubuzi neyanga kufungula ebizimbe ebizimbe era abamunafe baganda bafe abakolera mu bizimbe simanje tubatukola kati kafuuta ziwa kasita ate naye yabadde era mugeina bannange biwamu Amelia Sambade eriwa simanyi nakumanya lwaki tubonebona n'ensyana omuntu basobole okusikala Kampala yenna ate message mpulira ziramu bagenda kuzitunda okutunda zakidoyo biwambe byakede sibitegera na tebagenda kumutunga bagenda kumuzizaayo abakola mu bigundi tubasasira nnyo omanyi bulijjo mupakana abazigamba rokedi za Masei naye bazigamba yaho kakati saawa ono yonna asobola okuba nga siwayanga bannange nga the owners are taking them nga bebani ba owner za side yo ulagalagate nga bagenda kumuzizaayo kati bazikute ku bulago mwali bangu maybe even basobole kubanga bazizaayo the owners legation UPC we are not a joking subject and I want to tell the country ndi musaze enkulu yaffe from Dubai zizongera bonaya nediri aliwa escape enjiri ennongooseme yabinsanga wano nga bwewandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire eyo olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannanga ekitukuvu ng'egamba omuyimbi bamuyita Sadaati atamumanyi bulungi nnyo kantuukiriza erinnya lye Khalifa Aganaga munafika tolubwa amatandika okwenyeza kubanga ajja Lubaga South akulyoka akubambuleyo kifuba mamanya Eruna ate simbewo nga Mukama Katonda bw'atyo bwe yamukola naawe kapere weeteeketeeke kubanga kati ekiguddewo kyakwesimbawo buli muntu wayagala walaga terukyesibaako ekyo kalugende ku nsonga y'omukulu Ochola gy'agambye okebera abasirikale emitwe nga tegatiramu nga kwaya nga tugamba nti nalyokane nkusenga gwe Ochola wange omulungi kyenvudde nsanyuka nnyene lwakyolese mu polisi sanyuse bakeberwe bonna emitwe kyetusaba otuyambe n'abavawo nga gasirwe ne kale muhanje bakomewo bakeberwe. MTN
Supreme Red Base Solar etutte binsanga wano okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka. Nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Base Solar Systems zonna. Buuza ebikwata ku Red Base Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero. Sasula ko deposit wa mutwalo gumu mukenda olwo osigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku. Red Base Solar Power kino kya ddala. Amanyiza senior 6 era nga wanjagadde okukola medical course mu masomo gano wammanga diploma in clinical medicine, diploma in pharmacy, certificate in pharmacy, laboratory, nursing oba midwifery. Radio Simba yakuyambako ne half basare mu masomo ago nga bwe gamenyeddwa era mu abandyagadde okwefunira basaries zino mukube ku noti 772 22 99 91 oba noti 7 noti 2 noti 9 11 9 okumanya ebisingawo. Abanaasunsulwa muteekeddwa okweyanjula ng'ennaku z'omwezi 2 n'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu ku lubogola Simba okuva ssaawa 2 ez'okumakya. Obadde okimanyi nti ReadyPay esobola okukola ebintu ebirala okuggyako ku misaawa kaawo erina amataala, kyaja y'essimu, radio, TV okuva ku $600 olunaku. Bw'oba osasudde bulungi mu myezi emitono egisooka osobola okuganyulwamu looni n'ebyamaguzi ebirala. Basobola okufuna looni z'ebisale by'essomero okuva mu ReadyPay okuzza abaana baabwe mu ssomero. Basobola okufuna essigiri okuva mu ReadyPay ku kibanja mpola ne banyumirwa enfumba ennyangu, ennyonjo ng'ate ya layisi. Okumanya ebisingawo kyalira edduuka lya MTN erikuli okumpi. Katubanjulira obuwunga bwa Supreme obukira obulala okuwooma ate nga bulungi eri omubiri gwo olw'okuba bulimu vitamin ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduuka gonna mu ggwanga. Obuwunga bwa Supreme bukolebwa Mandela Millers abasangibwa ku roundabout y'e Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Eno ya Simba News. Amawulire wegaba gonna agesiika ku ssaawa eno. nga gakutusibwako Airtel. Kyusa simu kaadi yo leero odde ku 4G awo ku dduuka lya Airtel eritunda layini weefunye GB 5 ez'obwereere. Airtel, omukutu ogukyasinze mu bya smartphone. Eddakiika emu ye yakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Mwasize mutyeyo bannaffe, gano gali mu bujjuvu, nze Waguma Kisuule. Abatuuze ku Mutala Lusanja okumpi n'Ekiteezi mu disitulikiti y'e Wakiso abali mu nkambi ababundabunda oluvannyuma lw'amayumba gaabwe kusendebwa ku biragiro bya Tyagiri Kikyonjo ekisula leero bakiriiridde kusesiriza oluvannyuma lw'abaana baabwe 2 okugwa mu binnya ebyakabini ebyali ku mayumba agasendebwa gye buvuddeko. Ku baana bano kubaddeko Musimenta Moses ng'atemera mu gy'obukulu 5 ngono maama we ye Betty Atimu wamu ne Akampulira Evans ng'atemera mu gy'obukulu 7 era nga nnyina ye Ampire Christine. Abaana bano bagudde mu kabuyonjo zibadde ssaawa nga 2 ez'ekiro mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero era bakadde b'abaana bano bamazimazi abaana bano nga tebabalaba kwe kutandika okunoonya wabula bagenze okubazuula nga bali mu kinnya kya kabuyonjo. Kino nno kitanudde abatuuze okutandika okwesala omuguju nga bagamba nti enjege eno yonna ebagwako lwa Nagagga Kikyonjo nti singa teyabasendera amayumba gaabwe abaana bano oyinza okwesanga nga bandibadde tebafa. Kuba bagamba nti bukyanga enjega ebatuukako ey'okubasendera amayumba gavumenti yeefuula nampulira zibi ne balaajanira ne gavumenti okujja etereza ekifo kino n'okuziba ebinnya bino byonna ebyali ebya kabuyonjo naye nga beesuuliddeyo gwa Naggamba. Abamu ku batuuze nga bw'owulira bwe bali mu kwesala omugunju ku mbeera eno eguddewo. Oyagala mirambo ebirambo gyogiijo tweyazuza tusasula era weyazoyazanya tweyazegawe kwatuba kitakuyamba abantu bannayuganda ebirambo gyogiijo genagomago getukuddiza. Bano bagamba nti kaabe lubaale kaabe Katonda mpawo omuntu yenna agenda kuba ku nsolobotto. Bagamba balina okutuusa emirambo gino ku palamenti balage obutali bumativu. Kuba Radio Simba Sematimba Bwejire wano mu Lusanja. Omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi Godfrey Kiwanda akawungeezi akayise lwe yalabiseeko eri olukiiko olukulu olw'eggwanga n'asambajja ebyogerwa n'ebibadde biyitiŋŋana ku nsonga ezikwatagana n'ebyo byayogera ku ngeri y'abakyala
ab'ebitiggula abayogerwako nti be bagenda okuba mu bimu ku ebyo binaategekebwa naddala olw'okusikiriza abalambuzi okujja mu Uganda. Kiwanda bwe yabadde alabiseko eri paalamenti yabadde agenze kunnyonnyola ku bikwata ku ngeri y'omwoleso guno bwe gunaaba. Mr. Speaker, if you read the Bible, Genesis chapter 1 verse 31, the Bible is very clear. After the creation of man and woman, God looked at them and he appreciated and said, yes, this is very good, by God himself. I also want us to put it. So when we appreciate the goodness in us, the wonderful land that God has given us, we are gifted by nature. We are also praising God by doing that. It's another way of worshiping the Almighty God, because we appreciate that God has created us as a special people. This is a special land, and we know that. Omubaka akiikirira ekitundu eky'ebutambala mu paalamenti Muwanga Kivumbi naye bwe yabadde ayogera eri olukiiko olukulu olw'eggwanga yagambye nti baminisita bwe baba boogera eri abantu kyandibadde kituufu nnyo era kirungi okwesigama ku ebyo ebiwandiike bye balina okwogera eri abantu okusinga oluusi lwe bayinza okunaayiza ebibaleetera ebizibu. We have abandoned the old tradition of having a written statement. It is always a guide on what to say and what to do. And when you write a statement, you take a deeper thought into every line that you write down or edit, and you avoid these kinds of controversies, especially at the level of ministers. They should be urged, wherever they are going in any public function, to have a written statement to refer to. Omubaka akiikirira disitulikiti ye Agago mu paalamenti Frank Akelo ye paalamenti yagirese mu nseko yagambye nti minisita okutuuka okumwerijjako ye n'abakyala abalala nga Ruth Nankabirwa nampala wabaka mu paalamenti abaludde olwa gavumenti bo nti tebayinza kubaako na kyamaanyi kibayinza kwongera ku ggwanga wano Nankabirwa naye we yeesoboleddeyo abeeko kyalaga kyalinawo ng'enjogera y'ennaku zino bweri. But we are Ugandan women are not happy with the statement he made because it demeans women. Is it in order therefore for him to believe that for example, Honorable Ruth Nankabirwa, who doesn't have a curve, who is not curvy, and myself who is not curvy, is it in order for Honorable Minister to believe that we can't contribute, that we cannot contribute anything useful to this country, Mr. Speaker? Is it in order? I don't want to become a judge of contest to ask the Honorable Nankabirwa to show whether she has or does not have. Omubaka akiikirira obugwanjuba bw'ebudaadiri mu paalamenti Nathan Nandala Mafaabi yazzeemu obukulembeze nate obw'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga y'ensimbi ez'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee era nga ke kamu ku bukiiko obuna naddala obutunulira engeri y'ebintu ebitali bimu eby'eggwanga gye bikwatibwamu. Kakiiko kano kaweebwa obuvunaanyizibwa okwetegereza ebintu byonna ebikwatagana n'ebyo ebikozesebwa gavumenti omuli ensimbi n'ebirala ebigwa mu kkowe lino n'okwetegereza alipoota ezifulumizibwa Ssaabakebezi w'ebitabo bya gavumenti. Guno gwe mulundi ogwokubiri Nathan Nandala Mafaabi eyaliko omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti lwagenda okuba ssentebe ow'akakiiko ke kamu era ng'akakiiko akalala akaasooka yakakulemberako mu paalamenti ya Uganda ey'omunaana mu mwaka ogw'2011. Nathan Nandala Mafaabi agenda kudda mu kifo kya Angelina Osege akiikirira disitulikiti y'e Soroti mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'akakiiko kano abadde akakulembera okuviira ddala mu mwaka ogw'2016 era nga Nandala Mafaabi ku luno agenda kumyukibwa omubaka akiikirira obugwanjuba bw'Echwa Okiri Ojara. Bibadde bikyali bityo kawungeezi era akayise kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga y'amakampuni n'ebitongole bya gavumenti nako ne kassa ku nninga ababanka eya Uganda enkulu bannyonnyole lwaki kampuni y'abapuliida ya Max Advocates yasasulwa mu nsimbi engwira so nga ate ebiwandiiko byonna n'ebirala mwe baweerayo okusaba kwabwe kwe balina okusasulirwa ensimbi byonna byateekebwayo nga biri mu siringi za Uganda.
aba Max Advocates bakulembeddwamu Oweekitiibwa Apollo Makubuya ne Timothy Masembe Kanyerezi ne bategeeza akakiiko banka enkulu eya Uganda engeri gye yabasasulamu wabula eyakiikiridde Chief Accountant Yusuf Mukiibi naye n'agamba nti basasula abantu baabwe okusinziira ku biragiro ebiba bibaweereddwa. Deputy Governor, we had an interaction with the Max Advocates yesterday, and according to them, according to the schedule that they were charging per partner, associate and whatever, it was in Uganda shillings. And the question members are asking, why would you pay in foreign currency and yet their rates that they are giving you is in Uganda shillings? And there are no factors in their service which would bring in the economic dislocation. Can I request that the chief accountant... The issue is, as the office of the chief accountant, we only act on approved instructions. Alipoota yafulumiziddwa ekitongole ekya Human Rights Peace Center ku ttendekero nga kino kirwanira eddembe ly'obuntu ku ttendekero ly'ebyamateeka mu Makerere University yemu nga yabadde eraga ku bikwata ku ddembe ly'obuntu eriyimiridde mu ggwanga yabadde esaba gavumenti ebengako byennyonnyola naddala wabangawo ebikolwa byonna ebimenya amateeka n'ebizza ejjanna mu nkululu mu bifo ebitalimu eby'eggwanga bannayuganda bategeere ebintu eby'engeri ezitali zimu. Alipoota eno yabadde yeesigamizibwa ku bikwata ku ngeri oluusi abamu ku basiraamu gye bakwatibwamu n'abalala ne balugulamu obulamu nga bateeberezebwa okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Oluvannyuma lw'okufulumya alipoota eno eyatongozeddwa ku Imperial Royal Hotel mu Kampala, Director wa HIRIPEC Dr. Zahara Nampewo we yavudde okubaako by'annyonnyola. Twesanze mu districts ze twatambulamu Bugiri, Bukedeya, Iganga, Mayuge, saidi eya Eastern eyo Embale ng'abantu betusenze okudokumenti nga bakwatibwa ate babadde basalamu ate engeri gye bakwatibwamu bwe baba bakutte musajja ne bakwata omukyala we ne bakwata abaana ne babakuba ne bababuzaawo ne babateeka mu makomera ne bamalamu ennaku nnyingi oba mu poliisi mu CMI ekireka ne bamalayo ennaku nnyingi nga tebatwaliddwa mu kooti ate era ne babata nga tebabakyaginze nga tikuli musango gwonna. Tugenza okwesanga nti tiwaliwo ki ekiriwo lwaki bano abantu be bakwatibwa Kaweesi bwattibwa ne bakwatibwa Joan Kagezi bwe yattibwa baali basalafu basheks tubalabye kati bali mu 12 13 nabo bakwatiddwa kiki ekigenda mu maaso ekintu kyo tubadde tusaba gavumenti ebeegambe waliwo ekikyamba n'abantu kibakola. Ofono Opondo ayogerera gavumenti ye mu kwanukula yagambye nti abamu ku bakwatibwa batera okuteeberezebwa okuba mu misango egy'engeri ng'eno. Ekyo kibadde kyogera nnyo tino tukwata abasiraamu gavumenti ekwata abasiraamu gavumenti ekwata abamenyi b'amateeka kakati omumenyi w'amateeka babanga musiraamu oba bebabanga basiraamu nga bakozesa emizikiti okupulaninga n'okukuŋŋanya ssente n'okukola ebikolwa ebitali bimu bwe bamala okukola ebyo ne badduka mu mizikiti oba mu makanisa gavumenti sobola kutuula butuuzi lwakuba abantu bayingidde mu mizikiti oba mu makanisa kubanga emizikiti n'amakanisa gali mu Uganda gafugibwa amateeka ga Uganda n'olwekyo tewali muntu akwatibwa. Eddakiika ziri 12 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba nga gakutuusibwako Airtel omukutu ogukyasinze mu bya smartphones.